lumbuye twa engaginze lawyer omutaki gwe twabukinga omulundi oguwedde gwe twajja wano mu Turkey bamuyita Adnan Sahin ne faamu ye ne tugenda mu maaso n'okuyigga nga tukozesa enkola eziri fomo ez'amateeka. Twasookedde ku Istanbul Court ne tuvaawo ne tufuna clearance era ne batulagirira ekkomera ne bayita Kochayali detention center eri aba foreigners ne twolekera ekkomera eryo nze ne lawyer Adnan era ne batukonfaminga nti lumbuye waali ne batuwa access okuyita mu mitendera egimanyikiddwa okumusinkana ne fayiro ze ezimukwatako mu kkomera ne tuzitunulamu. Lumbuye tukakasa era nkakasa bannayuganda nga shadow minister owa foreign affairs era omubaka wa parliament ow'ekyaddondo nti lumbuye ali mu Turkey ali mu kifo ewakuumirwa abagwira kye bayita Kochayali detention center. Alabika nti ali depressed oba munafu ate nga yeeboye waali olw'okuba mu kifo kimu naye mulamu ayogera atambula era yeebazizza nnyo bannayuganda mwenna abayimiriddewo ku lulwe. Ekyakubiri okusaba kwe okukulu ayagala kuva mu buwambe bwalimu oba mu busibe bwalimu addizibwe eddembe lye. Ekyokusatu nga ne waba bwabutasigala mu Turkey ayagala kudda mu ggwanga ddala ly'abayagadde si kudda mu Uganda newankubadde nga ayagala nnyo Uganda ng'ensi ye naye essaawa eno ayagala bw'aba avudde mu buwambe agende asigale mu Turkey oba afune ensi yonna endala gy'anaalowooza era gy'awulira nti ali safe. Yatutegeezezza nti baali bamugambye agenda kubeerawo emyezi nga 6 era nti bwe yakwatibwa mu Istanbul n'ateekebwa ku poliisi n'atwalibwa mu kkomera eriri erinaanye enkambi y'amagye lye twasembayo okulambula omulundi gwe twajja wano n'aggyibwayo n'atwalibwa mu lino ekkomera erya Kochayali litwalibwa nga kifo ewakuumirwa aba foreigners era twabalabye nga bangi ab'enjawulo. Baalizimbanga nnyumba nga apartments yenkola gye baalizimbamu likuumiza era gy'awulira nti ali safe. Yatutegeezezza nti baali bamugambye agenda kubeerawo emyezi nga 6 era nti bwe yakwatibwa mu Istanbul n'ateekebwa ku poliisi n'atwalibwa mu kkomera eriri erinaanye enkambi y'amagye lye twasembayo okulambula omulundi gwe twajja wano n'aggyibwayo n'atwalibwa mu lino ekkomera erya Kochayali litwalibwa nga kifo ewakuumirwa aba foreigners era twabalabye nga bangi ab'enjawulo. Baalizimbanga nnyumba nga apartments yenkola gye baalizimbamu likuumirwa abasirikale aba poliisi n'abasirikale ab'amagye naye okutuukayo wala okuva mu Istanbul wakati kubanga kyatwalidde ebbanga ddene nga tuyita wansi w'ensozi mu tunnels ez'enjawulo etumulaba so mulamu era twatandikiddewo okulaba kati nga bwe tuzudde waali kati nga tutandika formalities. Olwaleero olwokuna lawyer waffe Adnan wamu ne Fred Lumbuye Kajubi basobodde okuteeka ku mukono ku kiwandiiko ekiwa lawyer gwe twataddewo obuyinza okuwolereza Fred Lumbuye wano mu ggwanga lya Turkey era Fred Lumbuye ataddeko omukono nga waliwo ne notare atwala ekkomera lya Kochayali era ekiwandiiko tumaze n'okiwandiisa mu Istanbul ewa akulira bannotare bonna mu kitundu. So kya ssanyu nti kati Fred Lumbuye afunye lawyer mu butongole ow'eggwanga lya Turkey era ne yennyini yeetereddeko omukono ye nga ye Fred Lumbuye wamu ne lawyer era ndowooza kati kisigadde kulaba nga tulaba emiwaatwa gyonna gye tulinawo mu mateeka kubanga lawyer waffe era akyali mu kwetegereza file byonna ebirimu okulaba ki kye tulina okukola mu mateeka ga wano tulabe nga tumulwanyira okuva mu kkomera. Ekyokubiri ne waba yagadde okudda ewala wonna nakyo nga tukirwanirira naye twayagadde tukozese process oba enkola
eri mu mateeka, ekyessuubi ekyessanyu kye tulina nti kati tumanyi lumbuye waali. Ekyokubiri, leero lumbuye yennyini asobodde okufuna omukisa okusayiningira looya empapula ezimuwa obuyinza okukola buli kisaanidde mu linnya lye, engeri ye gy'ali nti ali mu kkomera. Ekyokusatu ne kiteekebwa mu fomali mu mateeka. Kati ekidiridde kulaba nga tukola emitendera gyonna egyetaagisa lumbuye okuba nti oba oliawo ateebwa addizibwa eddembe lye, oba nga adda wonna waba yagadde ne okusaba kwe tayagala Uganda, era naffe kye twagala